Munnange ye Pastor Bugembe asazeewo amaanyi agatumaliremu ddala. Agambye bunno ku bintu by'atya ng'oggyeko Geyeena, ekintu ekirala ky'atya ke kagambo Will you marry me? Bunno ako akagambo akatya nnyo 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 nga bw'okiwulira. Munnange tubadde tugamba oba guno eno omwaka Pastor anaava ku luggya, naye munnange Pastor ye waakutumalamu maanyi. Mwaka ku mwaka kirabika ye obuwuulu tannaba kubeera nga abukoowa nga bavumye Pastor Bugembe obuwuulu, naye maama ye atugambye buno akagambo Will you marry me? Akatya nga bw'okiwulira. So munnange kirabika essuubi lyo tubeere nga tuliggyayo. Kasooke mbateereko ka vidiyo wano eno mukalabe tukomewo. Ka vidiyo kaakano katukomewo. Listen. Can I show you something I fear most? Yes, go on. Apart from hell, okay. The only thing I fear most on earth, let me show it to you. It is this word. Will you marry me? I've been trying to say that for the last 20 years. That's the word I fear most. Yeah. Thank you for listening. Show me your hands. So you're not married? I'm not, because I fear that word. It's not easy. So where's your girl? Sorry? Where is your girl? I didn't know we were going to go to that level. I just wanted you to know that I fear the word. You've been married for how long, Jim? 20 years. 20 years. You need to pray for me that I do that. Yeah, I'm not usually very quick, but obviously quicker. So once you decide on a specific person, let me know and we'll practice. Thank you. Okay? Thank you. That's the word. Ye Pastor Bugembe bw'atyo bw'asazeewo amaanyi gonna agatumalemu, n'amatono ge tubadde tulina nago asazeewo abeere nga agatumalamu. Mujjukireko emabegako awo waliwo Dr. Onono nga yakulira eyo UK gye yasomera gye baamuzaalira, amanyiddwako nga Dr. John Mukiibi. Munnange yakomawo wano eno mu Uganda era n'agenda ku kya Pastor Bugembe. Pastor Bugembe n'amuyita awo ku kituuti n'amubuuza are you married? Omuwala n'amugamba nedda, ne Pastor Bugembe n'amugamba me too. Munnange enduulu, abantu tebakuba enduulu awo mu kyaki nga bagamba Pastor kirabika ali kweyogerako, kirabika asiimye omuwala. Era ekyali mu comment section ng'abantu bagamba Pastor Bugembe and Dr. John must shine. Munnange ne tandika okulabayo akale nga tugamba saawa yonna wayinza okubeerawo ekibotoka. Era abantu abamu ne batandika okwesunga emikolo awo nga bagamba bagenda tandika otegeka zi gomesi biki, ng'era abalala beeyama ku mbaga, nze ngenda leeta kino. Kwegamba ng'abantu basanyufu bo baagala Pastor Bugembe abeere nga afuna omukyala awase. Naye munnange bino eno byavuddeyo ate n'atugamba atumazeemu amaanyi, nago amaanyi amatono abantu ge baabadde bafunye. Munnange ye asazeewo abeere nga agabamalamu. Bwe batyo okubanga ekyali mu comment section ng'abantu bagamba Pastor Bugembe and Dr. John must shine, kwegamba nga couple bo abantu baagala kubeera nga bagifoosinga, nga baagala papa abeere nga afuna mama, bamukoye okubeera omuwuulu, bakoye abantu omubuma obuwuulu. Naye kwegamba ye Pastor kirabika ttenda y'obuwuulu, ttenda y'obwasingo yo yagikwata tagita.